naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze naye zo surprise ki tezirikola ki zitaleta pressure banange olunaku lwaleero tikikubidde ku kitebe kwennyini ekikulu UBC Star TV naye maama okukankana mubimanyi we tutuukira wano too much pressure afuruma ndabedde no nyadduka naye nga bannange waliwo ttiimu esinzidde mu nsi ez'enjawulo naye bannange abantu baagala baserebo naye nze sirabanga bantu baagalanga ttiimu za mulongo babiri bannange ttiimu za mulongo babiri nsirabanga serebo ayina zittiimu z'aba supporters ngeya mulongo babiri because nzakirabyeko kyempiseemu nga ntegeka surprise ye era nga yeno yemu ku ttiimu gye tusobodde okuba nga tugguka mpaka wanene sikyayagala nnyingi naye yeshifa waali naye munnange eno yo bibaddemu nno competition shipaffe kino kifaffe kino tetetefe kino ne wabawo abaasookayo ne bakolayo awo akasiki nkunyumiza naye nga bannange tuzze wano olunaku lwaleero birthday omukyala mulongo babirye Sarah right now etwogerera ali mu studio ali mu presenting asigenda bagamba bingi kubanga akaseera kano kaba ka too much pressure naye ng'eno ttiimu gye tuzze naye olwaleero katusomeko this is eno ttiimu eyitibwa ttiimu Shanita Kuteesa Nantege Kutekute era ng'eno ttiimu bali ttiimu first born wa mulongo yeno ttiimu naye nga nabo mulongo babiri bali mu branches bangi naye ng'eno bambi ye ttiimu eyasobola okuncontactinga ate no reacting mbudde tuzze kuba tumusurprisinga nga bwe mwabirabye baabalaze nga tutimba tutera arrangements tukola ki ne tuteega mulongo wano kubanga okuyamba ba boss bateekewaawo meeting ne kitakola nesabe ne bitakola kubanga leero lunaku lwe azze mangu presenting amaladduke naye banange sigenda bagamba bingi bisingakaawo Posh Fashion Bridal Couture ebandizayininze banange Tina Beauty Clean Skin ezakabi ennungi katsoke tuyingire banange katsoke tuyingire tubalage embeera nga bweri eyo emmotoka ejjudde ebirabo waliwo emmotoka endala ejjudde ebirabo banange abantu balina laavu banange mweyise bulungi muyambe abantu muddize we mugenda okufuna omukwano guno from different people otherwise if you don't expect this love temugisuubira bw'obanga gwe omutima gw'omubi tosuubirwa kwagala bwoti bo bagamba tumwagala ebitalina bwe tubinnyonnyola na buli kimu naye katugende munda afulumeyo bwati tumukubeko surprise nange simanyi oba anaasanyuka oba aneewuunya omanyi munnange olusi baba babimanyira abamu nga surprise no bazirabe naye mungoberere mikwano tubere nga tulaba producer wennyini kabateerewo akayimba naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi surprise zino baziri kutukutula emitima nga bwe nabagamba surprise ataka tezireta hatataka program zikyuka wano na wano obumuli twabutadde eri tugamba oba ate tubusembeze ate tugamba ki naye nga bannanga obunkenke too much naye nga mulaba wano wetuteeseteese naye nga obumuli babutimbye okuva mu studio kuviira ddala mu studio gyali mu kuweerereza mpaka wano ewali besi yaffe naye katubeere nga tulumba tulabe nange simanyi mikwano nabagamba nga bwe kiba bwe tukibawa naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi ebirungi rwenda kulukumi kuwate rwenda olwobulabo bwakumukomo bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere mpaka ginkoma gyokumwanono mbadyawo naleta olwobubutuka omwanono nayiwowo mukwakimpwata mupomelanze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba abawala baliwa babayite pressure too much
panic kwata Andrew. Okay, mikwano bannange bufaananyi bu video byonna. Okay, we are set. Kasnops omufuira dukolete sino ebadde mu kabox ka keeke akatono duka ayangwa tulina omufuira ng'afuluma. Mikwano tutuuse nedda buno bubadde bugenze eri kabutandikire wano. Ng'amaze vaayo wano ng'ajja naye bannange musobola okitegeera nti era puresha enzita wadde neebuzaabuza ate mukimanyi bw'eba enzita puresha nkolamu bwe nti bwe neetooloolamu bwe nti. Okay, breathe in, out, in. Bannange buli mwasigale mu ttiimu ye. But this love is too much from people bata meeting angako. Kampe. From people bata meeting angako. Hey, Rina, abayise obubi muli bakukiraba. Anti nnyo ngamba abayise obubi bakukiraba. Oba baleta singa batwetedde ne ku board. Nazo ne tuzikwata. Board ebifaananyi. Then bwatuuka bayita suubira decoration anything n'abaana bayimirira awo. Wano wennyini wetutandikira then tumuleete ku main. Anti njogera nnyo olwo bannange tulina obbalaga enteekateeka bonno babboosi baffe bakyenyigiddemu. Sabuliziwo leero nabo bazirabye nabo balabye ku bunkenke babboosi nabo bakitegedde shifa kyayitamu. Nabo nno zibawuubye bannange makeup temulina ku butamba eriiso limyuse babulayi dakiika 5 ajje mutunule bulungi wekweke ate otandise ottabula agweyimirira we bakutadde olwo otandise ottabula atuke ng'asoma ekigambo surprise then tukyuke naye mumulinde asemberere ddala wano aleme kudduka bamanyi okudduka. Naye nga ndabye nga ne babboosi ebawuubye leero bali bati nabo kitegeddemu leero. Mukama Katonda tumakiraavu tukole ebirungi tuyambe abantu. Help where necessary, give back. Beera wa mazima. This love is too much. Naye nga bw'okola ebiwammango bifuna. Mu 10 lebulaayo bakusiima 2 3. Kino ekintu kyekiriko ekyo laavu. Bannange tulinze. Eddakiika 5 eringa essaawa. Nange we breathe in. Tumba oye. Kata tuleme nga tufansi. Andrew ntuyanye. It's okay. Abalaba sho babimanyira. I'm even sick from drip to supplies. Budde ku drip bagistopinze ta. From here you go back and finish the dose. This is what I'm dedicated to do. 1 million here. Antu bayagadde dozi sokoolako wano. Ate ayogera
kale obulayo family twakalinda temu yokka mbadde ndabanga eddakiika 3 ge twakalidde naye manyi okulinda sikyangu naye mukama atuyambye n'akola olaba kwolwo lwatakola tamugambe bwakimanyi jangu ayagadde laba mbu tuli seeti nammwe kebawuube buli webawuuba nsanyuka njagala balabe byempitamu ayagadde kulaba if we are set maybe I don't know nsala bigambo olwangi kati nze ndabalula baaluuni pwa ng'akola Junior funako ng'akola kipe sitiiru tebaŋŋamba natuusi situka naye tereera bino genda wena mbadde sinayagala mbadde njateebe enewe tajja kisoma mangu soke twagala amala ettuuka awo omulindana ofuuwa ali wano amala ttuuka wano ekiriwa muleke ataddeyo tubala kifaananyi bina wano aba takyadda mabega tuli wakati kyetubala by the way this is the right angle aleme tutuukiramu bwati gwagenda otabula ebibyo nno kati seti mumuleke mukakane relax ajja anyumya atomba berayo Happy birthday, Mlongo. Happy birthday. Mumuyimbire 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mulongo. Happy birthday to you. Katuyimbe kano. Happy birthday, dear Mulongo. Happy birthday, dear hey. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sarah. Naye mbadde nsaba nga bwe tutambula aba kamera tutambule mpola ebbaga njikutte tugende mugole we fast move tugende nga bwe tuyimba Happy birthday dear Sarah. Happy birthday dear Sarah. Happy birthday. Happy birthday.
Happy birthday, dear. Hey, happy birthday, dear Sarah. Engalo. Happy birthday, dear. Hey, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, dear. We go again. Happy birthday, dear Sarah. Happy birthday, dear. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. We go once again. 1, 2, 3, go. Happy birthday, dear. Hey. Ozani akikoze mulongo. Tasateeba. Atoyina bangi. Abatina bangi ate bemanya abali close era bakimanyi saagala surprise birthday parties. Nakede ku makyala enve waka nesija nenkola era ngenda kukola mirimo gyange era siri mu birthday kati siyinza kuteeba muntu n'omu. Okay, kati vaayo Rina. Happy birthday mulongo babiri Sarah from team Shanita Kuteesa Nantege Kute Kute. Balinga 10 from different countries. Leta ekirabo kye ekisooka. Ekisooka ekibuuzo. Sente eziriko zikola. Okay, kimuli kino batise Shifa 1 million ku kimuli kino. Ku sente zino bantise ekimuli kino nga kiriko 1 million. Nawe n'okituusa? Nange nenkituusa. Naye weddali abagala okisokoola ne baba mulindeko kisooka ekinyume. Mukyali abalina omutima omutuufu. Okay, tuwanjula ekirabo ekirala. Team weewunyisa omwagalwa we ebirabo tubisombe mu ddakiika 5 byonna ebiri mu motoka. Kuno bagambye since our yesterdays are one and our tomorrows are never promised, today we want Luzungu. Bagambye today Sala makula. Bwabanga bawunyisanga sala makula tekanga mu Uganda nange kimumbira abantu today we want thank you for amazing diva mulongo babiri Sarah for your dedication, understanding and type. Kuli oluzungu. Yongerayo. Atenza nsoma. Okay, and time bagambye your strength inspires us, your kindness motivates us, your care encourages us. Team Shanita Kuteesa Nantege Kute Kute loves you with no beginning and no end. Happy birthday, our hero. Nsaba okweyanza Team Kute Kute Team Shanita Kuteesa Nantege neyanziza nnyo eriko ebigambo bade banyi olunaku lwange ndumazeeko bulungi ngenda kutuuka mu byange naye newunyisa siyinza gamba nti sewunyiza I can't pretend Jasoma bigambo neyanziza nnyo neyanzeege kwatawa neyanza nnyo kabeboda Semberayo neyanza nnyo ekirabo kyange neyanziza eno cupa ya wayini Kiramani gawa dajji nkolerako emikolo naye ani apasa tiimu eno mulimu ani ayagala okumpasa afande jangu afande kama afande balaba jangu wama mujje
wali waddamu ate wampa olaba nakugambidde wali nti saagala bintu njagala nsija okole malezi luke saagala muntu yenna kuntako mpamu wali nagambanga ninga alaba kamera ku luggi era ng'omutima tebagenda kumpasa kyosinga okutya omwami wange bambi mumuleka akole ng'alina omutima gumu ebyo byonna yabireeta kyona tewali kipya kyemuleeta omwami yampasa dda uli musajja eno ye nakivuba bbulu eno yeewaka mu kisenge bannange bongere okuleeta ebirabo katulabe ku bubaka obuli kuno kuba obubaka buba kikulu zino z'ensonga zaabwe lwaki bakoze kino bagambye on your special day here is our wish for you dear era luzungu dear Mulongo Babirye Sarah, when you're lonely we wish you love, when you're down we wish you joy, when you're troubled we wish you peace, when things are complicated we wish you simple beauty, when things are chaotic we wish you inner silence, when things look empty we wish you hope. Words are powerless to express our gratitude, but we love you so much and wish you happy birthday from Team Shanita Kuteesa Kute Kute Nantege. Oh no. My first joy. Yes. Olina ddako. Santa Ziva afande Santa Ziva muchimuli. Nga ogambye nti ekimuli sente ziriko zonna ntuufu. Naye nga mu byonna bantumye Mulongo ne baŋŋamba botasobola kusiima mu byokola you've inspired so many. Abasinga bali Bulaaya era saaba meetinga ngako tubadde ku ssimu ku online sibamanyi just manyi maloboozi gaabwe. Abamu sibamanyi namannya mpaka bina bagamba mukoleyo ka video akawamu mukampe nja kawa Mulongo abalabe. Bagamba Shifaffe we just love her batukana okungamba n'obimutera ku mulyango gwa Star TV n'abisanga awo just nga biriko Team Kute Kute. You inspire them so much. Okyogerako ki? Ate mmwe. Nze sinnabalaba. Ate naawe oyagala njogere ki? I know. Nkitegeera. Nakomawo enkyo oba ne twogera. So kantandika okwanjula ebirabo bino baŋŋambye Shifa eno Gomesi ya mami wa Mulongo. Gomesi eri omu eriko ebigenderako kitambaala oba tugijjamu baŋŋambye eno ya mami wa Mulongo Babirye. Mukubireko Okay. Metron gozaamu. Okay. Ne baŋŋamba Mulongo ayambala 38 mu normal fitting bweba si normal eba 39. Okay. Buno bugenda wali ku keeke. Eno baaga. Batongere ebirala. Eno baaga naye oba oyagala ekyuse kala kasikafu koteekamu ye kala efuluma. Bag, handbag. Yes. Olaba nga nakaleese nga simanyi kagula mba mpoomi. Kati kano kasiba kuno nekola hando bw'oba oyagala ereete red ke kasikafu koteeka munda. Kala gy'oyagala. Angambye kati? Baaga. Baaga. Mbu. Angambye baaga? Bwe baŋŋambye nange. Angambye? Shakira wayaga. Asanyuse. Kanto ngambye kati ndi sira kwini. Ne bannange. Wanje? Muwulidde omwana. Mbu bino bisaana sire kwini. Angambye bannange bino bisaana sire kwini. Shanita nga ndi sire jjajja. Starting from today, bannange kibadde sigwoguze naye weebale kujja. Kale sweet. Nze nesimye n'okulabako. Nange nsanyusa okusanga. Kati omwami akasawo kajja kubeerangawo ng'okasomolera. Muno mutambulira kacyayi bagambye. Baŋŋambye nno Shifa byonna bye tumuwa ayinza n'obba biina. Naye ebigambo byaffe ebyo munnange bagambye to you Mulongo Babirye Sarah. This is the best month of the year. Do you know why? No. Because it is someone's magical day today. Do you know whose?
Okay, bagambye, it's a person who we love from the bottom of our hearts. Our dear, it's you. We wish you a very happy birthday from Team Shanita Kutesa Nantege Kute Kute. Okay, tweyongeddeyo. Eno nayo bag. Kati eno yenaamusaana. Eno yenaamugenderako. Ndowooza eyo jakwagaliza. Eno jemanyi. Bayo. Okiro kino bulawo. Eno ye baga. Eno jemanyi. Mumanyi kino bana abaana bantadde ku ddaala. Chamanigawa. Chamanigawa. Bana bakirabawa. Naye mwe kuliko ne sukali. Bagambye tino bawereza ne mmotoka. Ebitwala kweri. If kweyagaliza was a person. Taiza kutampa, nza chairman. Sakuwenga to. Sakuwenga. Ne bannange wali ozimuwozenga za kusasula. Aine ngato zange zisinga bei mutundiye. Sakwa n'omutwalo juzi. Nakuwa n'omutwalo n'enkuwa ebbiri abaana basakusisika n'emito 10. Na baba success card nete kwali mtwalo 10. Waziteekawo. Kwaliko mtwalo gumu. Zizadde amagoba. Success card ateza mwaka guwedde. Nange ngenda kuwako. Babebi mbakwase lunch. Babebi mbakwase lunch. KFC, pizza, birabo bikyajja. Oyagala ki? Pizza, sumulula pizza ndabe. Yeah. Obubaka bannange tugenda kuba tufuna wano Jessica voice note. Bambi tubawulireko obubaka bwabwe lwaki bakikoze. Omuntu akola ekintu nga ayina ensonga lwaki abakikoze. Kuba bane eno love. Aisa kabera mugumweno waliye enkoko. Eno aliyo KFC. Okay, tugenda kumaliriza mangu ng'ekyayo kya. Tunatera. Okay, katika male wano ka playinga just tuwulire ku ddoboozi lyomu ku representative waabwe. Katugendeko mu bubaka. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mami Sarah. Happy birthday to you. Happy birthday omulongo babire Sarah Maiden Kabale Bugonzi. Happy birthday omugalanda wa Antoni Omubwati. Happy birthday omulongo wa Nalongo Mbwati. Happy birthday Miss World. Happy birthday from Team Shanita Kutesa Nantege Kute Kute. We love you, Mommy. We love you. We love you. Special thanks goes to our lovely committee. Sarah Ismail Bogere, webale nnyo mukwano. Kawala Kamulonga Kamalala, webale kwagala mama. Nasolo Hasfa, webale byonna. Endaku zaako kubaza ba members baffe abalungi. Mwebale kwagala mama. Mwebale kwagala mulongo babiri Sarah. Nabulya Jackie, Katumba Jen, Nalubo wa Maureen, Najingo Caro, Chirabo Edith, Nantume Sophia, Nakai Shakira, Muluka Juliet, Nakalema Mebo, Rachel Kesafina, Nakai Mastula, Sherry, webale byonna mukwano. Katrina Kapul Nanyondo, Shadia Nacha Chigongo, Nalima Veronica, Zozo da Boss Lady, Nasolo Letitia, Navasumba Latifa, Becky Wajami, Atenga Becky wa Mlongo, Namande Shadia, Irene, Sarah Bosa, Nash Santiago, Omugalando omugaga w'ekika Nancharecho, Mama Nur, Miss Bob, webale kuleta ekirowoozo mukwano tukolere mami surprise. Aminata Hia, Nachiganda Lydia, Nachiwa Kute, Kruthom Hearts, Sangalia Mbogo Sofia, Nasali Sofia, Shami Flower,
Nankstina Hashmran Nanyin Susan Shamal Abigail Mastula Mugaluskovia Nuabeine Rosette Dubai Rashida Roshens Nangaja Rita Mami Azhal Kevin Jolie Nesembyayo Nasari Mary Goriti Mwebale kwagala mama. This is our prayer for you, Omulongo Babire Sarah. May the love of God be with you all day through with his endless, boundless grace. May he richly bless your family. May he richly bless your life with much happiness and success. We are so glad to have such an amazing woman. We are so glad to have such an amazing person like you, Omulongo Babire Sarah, in our lives. Thank you for being always there for us. Webale kulabirira abantu, webale kwagala gwanga lyo, webale kwagala baana botamanyi, webale kwola nfunzi, webale kuweerera baana bagwanga, webale kwagala gwanga lyo mukwano. Tukwagala nnyo Team Shanta Kutesa Nantege. We love you so much. Banange mwebale Team Shanta Kutesa Nantege, mwebale byonna, mwebale okwagala mama, mwebale okwagala mama. Happy birthday Omulongo Babire Sarah. We love you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Make a wish, make a wish, make a wish, make a wish, make a wish. Amazaliwa malungi, amazaliwa malungi. Make a wish, make a wish, make a wish, make a wish, make a wish. Tukwagala nnyo mama wegwanga. Tusaba Mukama Katonda yakutukuumire, tusaba Mukama Katonda yakuwangaze, akuwe ebirungi, akuwangaze ng'akuwadde essanyu mu nsi muno. Webale kulabirira abantu kye tusobola okugamba. Tukwagala nnyo, tusaba Mukama Katonda akutukuumire. Aha, yeye ensonga lwaki batumye Shifa. Ngenda ne mmala okuva ku show ne munkubira Shifa ndi mbalala nange ndeetera ebirabo sinza abigaba. Be muyisizza obulungi be batuma Shifa najja. Okitegeera kaakati ogwo mukwano bakwagala nnyo. I was contacted by 8 different teams nga zonna team Mulongo. Nzize lweno team eno naye I was contacted by 8 different. Nyina be nagamba nti nyina already aba confirming abengenda okukolera ne basoosa oba bagiyita shower. Nenda bango postinze. Bagiyita shower bale kunjagala. Yes. Naye ekyo kyonna era ndowooza kiva ku bintu by'oba okolera abantu. This is much. Ate tolaba nti nzize kati waliwo ate abali hati ne bagamba kati Shifa ate bosookayo kati ate ffe ttiimu yaffe mutuufu nga tetulina bwe tukikola but the love is too much. Sikirabangako. Seriously, okyewuunya. Sewuunya matooke, sewuunya sukaali, sewuunya kintu na kimu. Naye neewuunya omutima ogwo ogw'omunda. Kye kyokka kye nsinga okwewuunya. Era bwe kiba mbasaagala kyogerako nnyo kuba kintraumatizinga, kiba kinkyankalanya. Kubanga abantu bano wasalirawo nagamba ntuula okukola kino nekino nga kikolera omuntu gw'atalina bw'ayita, atali muganda we, atali ki, n'atwakinga obudde bwe, n'atekinga ssente kuba birimu ssente. Omukama yasinga okumanya. Naye guno omukisa nsaba ngutwale nyinawo mikwano gyange bwe tukole kooti y'amaka. Yes. Omufumbi omulungi gwowaana ng'olabidde emmere ku dining. Saba omukisa guno okwebaza manager wa Star FM Charles Wani Kasensuwa. Webali kubeera manager mulungi kuba toyinza kufumba nga woofumbira si walungi. Yes. Saba okwebaza abakozi bannange benkola nabo wano ku Star FM. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Contribution amagezi kyonna buli omu kyateeka mu kooti y'amaka. Then nensembayo ntumira tiimu bagita kooti y'amaka tetutudde. Good enough weri wano. Simanyi oba mu basempe mweri. Nsaba ejje tugirabeko. Nga mu kaseera kano banjulira boss Michael Balaba. Engalo bannange. Nzirako okubanjulira mukulu afande Ruben Mpima Kibirango.
kamera ogenda gikwasa omulala abo bakama baffe abatwala abatuyamba ennyo program ku TV Kooti y'Amaka program yaffe ku YouTube yes ate ne tudda ku baana babeera ku zi kamera bali basatu tuyina gwe bayita Isaac tawulira yasinze enkwe ye mwami oyo tuyina gwe bayita Tone Sennabulya simulabawo wano then nasembayo bamuyita Michael era tusaba kamera eyo gikwasa omuntu oba ojje nayo kubanga terecordinga ojje wano ajje nejja mukwata tukazikweke akasero kano ate nadde nno saagadde ku byogera byonna bimalayo waliyo ebigambo by'akasero byatandise dda naye engeri gye nnyina emmizi akasero naawe nkwamunyeza engeri gy'okatuusizza n'ennyongera okwebaza bakama baffe ab'oku ntikko kubanga siyinza kutandika nabo ntandika ne ba immediate bosses bange UBC nga bw'ogirabye nnene nnyo kati mukama wange waba takwagala wali ku gate toyitawo exactly nebaza mukama wange era nga ye MD wa UBC ye mukama managing director wa UBC mwami Agaba W nze ndikomyawo W kuba yifananire bya boy ndikomyawo ne mweyanza nnyo komiti yonna chairman ya board bomba chairman aba board n'abantu abalala bonna nzirayo mu kwebaza ttiimu eno n'abaana bano si bagagga kituufu abaana bano oyinza okwesanga tekuli nayina poloti ya nnyumba era naye ndaba abatulaba nti okugaba oba okuwaayo guba mutima ate nammwe abatagaba temulina kye muyina tebalina omulaba ng'alina omutwalo gwe ng'oguwaako omuntu omunaku nnusu 10 ng'awulya gumuluma n'ogumubuuza enkya nga tagukola ki nga taguyina buno bubaka mbuwa abalaba olwaleero bw'osanga omuntu atunda emiyembe ku kkubo muguleeko ng'olinga amuwadde obuyambi tolowooza nti z'omuwa n'akubamu emiyembe agenda zizimba mu kalina bannange mbadde wano nga ngira omuntu w'ebirabo sirabye kuliko dress ya mulongo pate dress abakoze ku tiimu y'ebirabo sigiraba thank you ndabye nga mu byenyanjudde kwino baako pate dress kiri nyambale ogenda kwambala nga tusala keeke enteekateeka zonna n'engatto zaako leeta n'engatto zaako kuliko akomunda kakano ka input nedda kamale wano kwanjula team bwe tuba tugenda ku cake agenda kukyusa then akomewo bibi jangu wamwe obuuza ku bantu naawe jangu bibi kubanga banaawe naye omanyi bibi womusanga mu kibuga bwakola atambula ati kati gokanya gamba vivi oyagala nnolaga abaliwo nti omumanyi akola ati nafa nonno mbaza okubakakasa nti nkumanyi wakola oti tatunulayo ako nakayiga nsanyisa okukulaba vivi kwata nsobola nokitegeera ate nange kijja kunyamba tewamulaba n'ogira oti kati oba mulaba wandisambye musambye bannange mwenna bali wano nsanze okubalaba mubala okubeerawo okulwa mulongo babiri Sarah. She's really a good person. She's loving, she's caring. Nali sinamumiitinga naye nga muwulira ku radio nga mutya naye the first time I saw her yanzikiriza ne muwahanga ennene bannange nalabanga ekyoto kyange kituukiridde. Wow. So happy birthday Mulongo Babirye Sarah. May you achieve whatever you yearn for in life. We love you so much. Olwo luzungu.
Olo luzungu. Ndwagala nduulira kwate kulanga abayimba. Nze bwabyogera nga mu mwana yayimbya kayimba. Okay. Alright, banange tugenda kukkiriza mulongo akyuse. Shifa bamutise obuwunga kilo 10. Shifa bamutise sukali kilo 10. Kano kali 5, kana 25. Bantise omuceere kilo 10. Bantise amazzi box 2 amatono, pizza 2, bucket ya KFC. Bantise soda carton 5, gomesi ya mami wa mulongo, enkoko 2, ennyama kilo 5, sabuni white star box 2 zadde kuba 2 ennene. Ne bakola ennene n'entono. Bagambye kino nga bananaani anti bya mulongo. Kiddemu bagambe ngo babadde biretera. Bangambye Shifa ebintu ebyo bya mulongo 2 Sarah diva wa from bwat. Tekuli mulala bwe bangambye. Muwulidde makula muwulidde. Masitula muwulidde. Kyemanikaba muwulidde. Bagambye batya? Diva waabwe omumbwati mulongo 2 Sarah. Nti yena nyine kiba yanjula enkoko 2 engande ennene. Omo amatooka 2 1M wano keke essaawa y'okukisenge bagala okulivinga memories. Kansuenti ne benkoledde we batebadde bakyagala. Era nga mbadde nsaba mulongo agenda akyusa asobole otufaanana naye nga nebaza Team Star TV mama asobole okugendera ku mukolo. Nebaza bannange ttiimu bawakmenti bannaffe baboosi baffe buli omu akyenyigiddemu mulongo buli eyawuliddeko ne bakyenyigiramu buli omu naga kyekyetaagisa kyekibuzeemu wano bonna ne bajja abamu kibaguddeko obugolo tegedde mulongo sivaawo so eyo love too much. Omulala gambani kifa awo ne bwesikyama tewali makulu so bonna bakyenyigiddemu tutereze wano tulongoose wano kyekibuzeemu wuyajja obumuli tubuseetudde emirundi nga 10 bwe tubongerayo wanajja bulaba songa buli omu ali so active. Naye katono mbuuke. Wallahi billah mbadde ani abadde munda. Bwe mbadde nkola outro ntunudde ku mulyango. Nendabako kamera bweti. Nebingi nti twadde ne Isaac. Ate oli Isaac tuli mu program ne Isaac nawe badde tomanyi ndowooza. Abadde amanyi nga tukuketta. Oyo mugambye Mikalo tuyingira mu ndateekayo live tina. Naka Isaac jali amala. Nyina byangenda okukola engulu eno. Naye nange obwongo tebukola ki? Naye waliwo abalina emiggo. Tebulaba muno. Nzemba ate ngenda bakuba. Omuntu maama we ye maama w'omuntu. Wamanedda. Shemira nagamba bwe manjogera waliwo aseka. Maama w'omuntu ye mukwano gwasembayo. Tewali kyoba tosobola mugu. Bagenda mukomyawo nga bazukyusa. Nkanda kumashane mbabuuza ebintu ntoni bye yaweereza nti byatuusa bitya ku dayiningi mungambe temumanyi. Ekyo gye mbadde njogeddeko emigga eri ku mpewo. Eno sima. Abaleese wano gy'abajje. Okwenjeera. Mbagambye teacher ajja kumakya oli nambuuza mami teacher ajja ssaawa mmeka? Maze teacher agenda kujja nga bukyali ssaawa kwe ajje before lunch. Kati abwe nkonfaminga ne bagamba teacher agambye atagenda kujja leero agenda kujja enkya. Gy'emiggo. Tubaleka wano. Okay. Tuyanza nnyo tweyanzeege. Bana emikolo egyaffe gigwa bugwi mukama pressure was too much. Naye nga tweyanza bannanga abagenyi baffe mwenna wano omukolo gwaffe we gutuuse nga guvudde ku pressure. Katuli bulungi mulongo kakyuse wagenda baawo ka entertainment katono mu kukomawo kwe. Thank you so much. Naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olobulabo bwakumukumu bwotona surprise ekisooka wantegera kuva kukagere mpaka jinkoma kyokumwanono bajyawo naleta olwobugoyo buntuka omwanono
butataka wabula nina si ku bino byokola gale manze mukama ani alinya muwaya naye gwe kaleko nno singa mwansibye singa mbasinga kyekyo Queen Mother nina mugenda twala eri kambi esonyiwe amanyi bamungamba dabayo ng'onoonya okubba butto It's okay. Hey! Obugala buliwa? Okay, nteekateeka yaffe yake kale mulongo katubuulire bwawulidde atuwa obubaka obwo ng'amaze okulirakisingamu ate atuyitire be yandyagadde okubeera wano mu kifaananyi kya cake tubeere nga tugisala ate tubeere nga tusiibula. Thank you. Nsizannyo neyanzeege mukwano gwange nsaba okubategeeza nti sirina bulungi bwe mpulira era sirina kye nakkakanyi. Too much. Mazima wakati n'ogamba nsaani lwaki nze n'ebyo ebibuzo nja byeddamu ewaka. Neebaza nnyo ttiimu kuutekuute, neebaza nnyo bakozi bannange ku UBC mwenna abaliwo ku ssaawa zino. Temuli wano mukubanga temulina byakukola because mmwe abalabye era nga tebali wano. N'olwekyo abali wano bataddemu ekitiibwa. Mwebale kunjagala, mwebale kwagaliza mukozi munnammwe. Nange nsaba olunaku olulala surprise eno eve wange ejje gye muli. Tusookayo obusoosi naye nga Mukama Katonda enteekateeka za muntu omulala tozimanyi. Leero nze nfunye omulala enkyajja kukola ki? Mase si bwe kiri jangu bakulabeko mu Maserugema. Kino kiwala kyange kikuze. Mase. Ate okuweke monali akawunga. Ulya kyekirala. Watane bakwanira ina bakazi basatu. Ate ako tetukasalamu. Ako tetugenda akasalamu dene tukasalamu. Eno media house tebali kyakusala. Kifuluma kiba kifulumye. Teri kwejjusa. Nyumiza gwe bikola omukolo muva kuono. Ye yazze gye tu. Ebyo njogera bingi. Kira. Teyanzeege. Yes. Thank you. Saba mukisa guno okwebaza nankwe. Yeah. Tujja kumako omuliro.
Kwebaza nnyo mukwano neyanza nnyo neyanzega olw'enteekateeka eno. Thank you. Neyanza olwa simanyi nno byakwogera. Mukama Katonda namwebazizaako. Nebaza Katonda atuusizza ku lunaku lwa birthday. Simanyi ebirala njabibagamba nsekenyi wallahi bila simanyi zino enkoko njagala genda zitwala mangu zikoye zizo okubula ne sente nno siziraba ekimuli tekiriiko sente ekimuli kikalu ekizibu kigudde ku mukolo naye njabikolako azidde azikomyewo akaseera kano nsaba tugenda sana Michael balaba tusale keeki eno afande tusale keeki eno na bonna toyanza nnyo toyanzege omuntu omu ku radio endala eza UBC etali Star FM oba ku TV ajje abuuze ku bantu Makula Sarah nkulabyewo tonagenda jangu babuuzeeko baba mukubuuza tusale keeki omuntu omu owa radio endala etali Star FM n'owa TV etali Star TV anti wano tulinawo bingi kyokka onyanjulira nga nze atali wa wano nyanjulira mulabi okay okyerabidde ekyo okay mbadde nkyerabidde ekyo kyerabidde mba nyanjulira omulabi wa YouTube mukitegedde ndowooza nsaba omuntu omu bannange omukozi wa UBC yenna omukozi wa UBC yenna omu ajje atubuulizeko ku bantu balabi tumusanyukireko n'obugalo. Thank you. Bannange toyanziza happy birthday to you Mulostongo. Omasitani olubuzo Stongo. Ogasitambye nti Stongo happy birthday to me. Mulubuzo Stongo. Mujoga. Ogasitani olumasitani. N'olugasitani ekigambo kyesikimu. Muganda ekigambo kirina kicho n'abaganda bakikozesa nintabanyagole ntukigamba ngo happy birthday. Etuwakireba kakati toyanziza ne okushifa toyanziza ne programu yo ne timu yo wewunyisa omwagalwawo timu mulongo bambi mwe bali mutwagalira naffe tumwagala ebiriyo Mani nalindibye atoyiza kudiba naye nga bambi toyanziza nnyo toyanzenge byebyo Thank you. Why you busy? Hey, Maya ina kyagamba Queen Mother. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Esera kyonna. Mukama mulungi era ze mbeera ze weewaawo. Kati mulongo happy birthday. Kati kingambye okugamba ngenda kigamba babiri. Naye kati kankyogere kati okkiriza owoganye ng'enseewulira. Nina ensonga lwaki nalonze gwe. Naye kino ekisurprise gidde mu kiseera ekituufu. Timulongo mu mwezi gye gijjawo maaso awo omwaka ogujjawo mashallah bantwala naye nga nasaba nga bambuuza metron we yani nalonda mulongo babiri n'ensonga zange twalabe twali twogeddeko nabyo naye n'ensonga ati nalonze mulongo kati kkiriza obagaana nonde metron ng'obudde bukya Nze njabeera mubabuuza. ekisooka count my dear my girl count ekisooka Katonda yeebale ekirala timetable yange sinze mba nayo maayo obimanyi okusalawo kwange kuli wakati wa Ruben kuli wakati wa Michael nga tusooka okulaba schedule ya weekends ezo naye good enough kikyali wala kati sola confirming oba okugaana naye nga era wewannondedde era nga mu mutima omanyi tesiina bwesobola gaana singa tewali nsonga lwaki mbananga
tulina okola zikukyala shower, bridal shower, remix shower, my shower, bana ezo nyingi. Surprise shower. Batuwa akayimba akatwala ku keeke ndowooza kasobola okuba katusabeko. Kale twewumbete tusabe. Katonda omulungi ow'ekisa twagala okwebaza webale olw'obulamu bwa Sarah Babirye. Tweyanziza olwa mikwano gye, tweyanziza Mukama Katonda waffe olw'abo abamwagala, tweyanziza olw'ebirabo by'omugabiridde n'abo b'ogabiridde ensawo zaabwe ne basobola okuba nga bamuwa ku ebyo bye balina. Twagala okwebaza olunaku luno olulungi lwe yazaalibwako kubanga awadde abantu bangi omukisa. Mukama Katonda waffe tukusaba naye omuwa omukisa ogw'amaanyi ennyo gwe tutasobola na kuteebereza mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amina. Thank you. naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olw'obulabo bw'okumukomo bwoto nabo surprise. 5, 4, 3, 2, 1, 0. naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olw'obulabo bw'okumukomo bwoto nabo surprise. Ekisooka wantegera okuva ku kagere mpaka ginkoma gy'okumwanono mbadyawo naleta olw'obugoye buntuuka omwanono nayiwawo mugwakimpwate mupomeranze. Okay, mikwano tweyanziza mwenna ababaddeko abatulaba tiimu wewunyisa omwagalwawo, thank you so much. Byonna bye mulabye biri under team wewunyisa omwagalwawo, aba entertaining, decoration, cakes and everything. Bwetutyo bwetukikola bambi mbebaza team obutannekanya tubeera ku pressure wali ne bagamba emotoka mugifulume kati tulinnya boda omuntu agenda kyemukola. Thank you bambi. Oluusi ne mba mu mbeera ne mbagamba tombuulira kintu surprise efa mwebale kuntegeera. I appreciate. Ne neebaza baboosi baffe mwami Michael our PD, thank you so much. Mwami Ruben, thank you so much. Then thank you producer na buli omu akwasaganya okulaba ntuweereza abantu ntuweereza eggwanga mu mbeera ennungi. Tweyanzege otuwa omukisa ogwo, we appreciate. Naye mulongo mbadde nkwegomba nange naye nga nkutya sika Vivian. Nga nkulengerera eri lwenzi yaŋŋamba uli mulongo nga nziruka. Abantu banjakoza. Anti. Kamera, kati njagala kamera zonna zituzulire banaye ndoole. Banange muntu yakoze. Munnanga nti baserebu nga bw'omanyi. Bambi temuntya. Nze njagala buli muntu yenna nze nava wansi nnyo. Era manyi gye nvudde manyire gye ndaga. Buli muntu yenna oba mwali atya oba ali atya aba mukwano gwange. Naye thanks for being welcoming. Welcome. Okay, tweyanza nnyo tweyanzege. Yes, tugenda mu photoshoot. Aha, banange bwente lwaki sibasiibula olw'embeera yakadde. Niyo bali lwaki buli wemba mbasiibula ku YouTube nga mutandika shifa bikyanyuma tosiibula anti ebinyuma bwe bityo. Ne bwe nnaasulawo mujja sigala mukyayagala. Otherwise, bye bye.